n'eddakiika 15 zakaita ku ssaawa emu budde nga budduka. Omanyi nti neno wiiki ewedde. Leero nawe twakatandika. Halo, Oliota Sebo nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso, wangambye nkukubireko. Aha, Mukunja. Wangi. Ati ekituufu nagambye nkubireko. Naye ebyaddala n'ekintu ekinsumbuwa omutwe. Wangi? Nina ekintu ekinsumbuwa omutwe. Kiki? Mukamukulu wange. Ate mukamukulu wakoze eki? Amanya agange ogamanyi nze Baamu. Baamu, aha. Nagambye. Mukamukulu wange buli mukubira essimu neebulizaako angamba ebigambo ebirungi kale mwattu sibitegeera yanika omukazi oyo yanjagala alina ebintu byaŋŋamba kale nempuliranga mpulira ddala abika njagala kale mbadde njagala namba nakuwadde tumulobese. Kakati lwaki oyagala ate tumulobese? Kale njagala omulobese njagala kulaga baganda bange omukazi oyo buli wamukubira essimu aŋŋamba simanyi nkwagala kale mwattu sibitegeera kale njagala omulobese bakulu bange mbalage ekifaananyi nti omukazi yaliko siri ebyo. Anti kati kyembuuza waliwo obuzibu gwe ne bakulu bo? Bagamba nkwana mukamukulu wange naye omukazi semukwanangako bo bagamba waliwo obuzibu naye zisirabawo obuzibu. Kati oyagala tulabe kati n'essimu gye wampadde eya mukyala. Kati oyagala tumulobese onaayogerako naye? Bulungi nnyo nja kwogerako naye. Kale beerako ku simu tovaako. Gwe gwani? Bampita Baamu. Kale beerako. Hello? 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 Jebaleko nyo. Kale sebo no jebaleko sebo. Muli muti eyo. Tuli njebe yako nani mkwano? Nze Baamu. Kwa zote. Bulungi mbadde nkyebase otulo tubadde tunuma nenkulowoozaako naye nga bakakubireko muli muti eyo mwasuse muti bweba ng'okedde okundowoozaako yagala kinkolera wangi okedde okundowoozaako osazeewo ate okusalawo ki okutaba kwange wangi okutaba kwange naye toyogera bintu bya kisiraani bwe bityo ku makya kuno ng'abantu bakazuukuka bikuba ebisira bulukiruddawo naawe ebintu bwebuzaabuza Muula nze tobimpita ebyo Muula otuba twogera nze naawe byo tobimpita mpita erinnya waakiri kati mbuulira nze bwe bankuyita nkuyitaani mpita erinnya tewali buzibu ebyamula bitagala biwulira kati mukulu wange waali awo bwoba oyogera nange twogere ekyange naawe ebyo tubiveeko olaba nkolere niba naye okusaba kwange kwe nenkusaba leero neruli oyinza okuba nga otya sente ng'osaba ki bannange kiki ky'osaba ekyo nze kyonna kyoyagala oba kifo ki oba kifo ki tujja genda tofaayo biru yange biru eyaki nange okiweebuzaabuza byekikulu naawe obimanyi tuli bantu bakulu
anti biru yaki kifo nti oyinza okuba nga toyagala wano waka oba otyawo katugende gyogenda okuwulira emirembe kyonna ekifo kyoyagala nawe mba njagala mu nsiko tewali buzibu ize kasaba ng'ompa omukisa sijja kusobola goge mazima sijja kusobola kati naawe lwaki onkubya amamene mbadde manyi okkiriza sijja kusobola kati ofaaki ebintu by'okukulira era ogenda waneeno bijja kumeramu olumbugu bino byansi siraba kyofa bino byansi ogenda kufa bano bimeremu olumbugu katono just katono kyamaanyi olinaga nti yenda kugwereza ne bannange muula naawe towulira sabyakumpita muula tunukaseera kakukkiriziganya ntabyamuula katono kutaase talina kyotya mu kintu kino kubanga tena kubeera wakati wange naawe tulina kikumanga ekyama tuli bantu bakulu naye mukulu wange bwakiwulira bannange agenda kiwulira naawe katagenda kiwulira gwagenda okwogera nze sobola kyogera kati rabayo olaba tusobola okukwata oba Ntebe road ne tugenda eyo yewala kuno kukyetutsa kubeera ku kyalo naawe lwaki neegayiza kale katono babayo kuba gumu sijja kusobola bambi lwaki tonyamba kuba gumu sirina kyenkuyamba kati biki byeweegayirira bannange gumira ku byabbaawo ne mulamu kibadde kinaawe ebyabbange bikyete kati nayibadde nkusaba kala akantu akatono bwe kati mulundi neguba gumu katono bwe kati naawe akati katono kali wagu bireke bana kukyuganiraki ekintu ekitono obwekityo oliko otya talinawo tegenda kubimanya tosobola tuli bantu bakulu era tugenda kikumanga kyakya lwaki amataasa kuba gumu bambi muula sijja kusobola kati nkubulidde sigenda kusobola naye tuddamu kukuba ku simu yange tuddamu kunyega ne oboze wano wakakuma bweru ganira ebintu byobeera nabyo tuddamu nakuba ku simu yange gyesonyieri gye mu simu yo oba olowooza g'obiinawe kanja kunoonya ewalala negayiriza era bagantogo katono banange mulopeyo wa muganda wo mulopeyo katono obuntu obutono bannange abakyala mubwetuusengako kati asaba bamuntu kati abo namukunja obuntu obutono tosobola bwetuusa abasajja tulina ekitiibwa omwana ga munnange katono era nawali ono omusajja naye naawoza katono kubanga ekyo tolina bwokijja tokiyina omumalanga balirenga tokasobola mukyala wuyo yeegayirira naye mwegayirira abakyala namu osobola okwegayira tetuganye naye gwe yeegayirira muntu mukyamu kuba ye yaleese endobeso kaakati simanyi waagenda mutulunako olwaleero nga zeeyo ng'abadde alaajana mu ngeri eyo bannabasimusima asuze mutya nze nakanta Juliet wane nalokolongo mukirasha naye bannaye abakazi bije n'abakazi nabo
Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama wangi koja wangi wale tuweereza taata kale basoka kwabula nga buli jezi kusooka yesinzirira n'oba okutamugoma ekiringa ente Mpigi district mukyangolota kulobesa okolera okuleese kubanga abakyalo mukasagazi akasagazi bwe kagwa owulidde bw'omusimbi akantu ako sijja kusobola sijja aweza akatono ako ke katyoba abakazi batusobedde nakatona muntu mubaletuweereza nze kansana nyanga na mukitimbe Butambala bambi katono mukunja muno muyambe bannange mukaba katonda mukunja kanjoereza ko bana kitimba tebafa kubiti mama yange sejanyina sirimu mama na twafada mnyamo kumoni zote ni wana kitimba BCD mpanga chikano vulembondo n'entenga Kiki ateseza batumita ateseza mchala bani Amot kakano mukunja amoti ne mchala nakatwamwe balokutuweereza kasita muganda wategedde nti muganda we tiyegwaniza mukazi we yeyegwaniza muganda we kasita bakitegedde kati wali bwaddemba okwesalirawo nga bo family nze wini wano Emmengo wini Emmengo wangi viti wangi obadde kimunaffe wangi abadde kuweereza kale oyogera ko n'essemeju engalusingwe ndowooza nti omukazi ayinza okuba mulwadde kisoboka nakyo munnange nga mulwadde kyalwala ki okutawaana abasimusimu bali kutuweereza Mami Katrina na Kitende Steven naye bannange kiki kye tuliko kino bannange omuwala yeegayiridde ne mpulira nga bannange naye bannange Mukama Katonda wange tufudde ekitiibwa mulamu akiguddeko bannange okubanga bannange bannange abakyala kati ffe twegayirira Mukama Katonda tata Mushibi Fred nkwagala nnyo n'omwami wange Saze Kapeeka ne Kansala Jeme ne mama Narujo ne Mami Katrina Mukama Katonda oyo Golodi ali ku basajja ojuza n'okugamba nti nkuwadde ekyapa kya ati oyo omukazi kye kimutwanya Kateete Kasagazi oba Kateete Nakatwa Ankamoti good morning na Sazman Kakanyaranda ndiko before the subject kasa wolo mukwano kitu kirala kubanga omukyala akeddo yo yamulamuwe ku masha ku maliri nenze ngamba baamu togenda mu nnimiro ya muganda wo jesonyiwe mukwano mukyala oyo mwesonyiwire ddala ate muko badde wetagana mwatu yanti ali ku BTFM aswale Chairman Chambadi Ali Kosovo kwali no mugaga tone tebachaika Paint Center Musenyi ne speaker wa West District omwami Nadia Nasifu kansemya mama Jack wange kiteledde nsaka na Sazman neka mbuze nakachwa buzanza atakuwa kudamu ayegayirira bwati oba katugambe yekwanira omusajja kikufuula muyaye kikufuula ki kale mukyala tubuulire kubanga ogamba mumbeera ono gyatisabiddemu asabe muntu mukyamu kubanga asaba mulamu we naye ku muntu omulala tekigaana ngundi nti amoto nkubye nti nze mbanda babwerufu weerere bwerufu amoti nakatwa mukunja mwasize mutya nze Hadija wane nabweru bannange biswaza naye kasita family ekitegedde ti omukazi yeyegwanyiza mulamu we wabula mulamu we si yamukwana yange oba omulamu ye naye yayogerayo obugambo obumusikiriza engeri gyayogeddemu mulamu alabika yalinga yegomba dda mulamu alabika yayagala naye nolwagira naye kyemba nkola kikyamu jukira amaze okulaga indicator wama Jamira tubuulire gwe tusembayo naye Jamira atubuulire wama mu mbeera eno kiki basajja ebiro bino nga muwasabira erya by'abakazi bannange omukazi n'otuuka okwegayirira ng'olinga ali singo nti munnange obudde enkuba yasibye etonnya obudde bubi nnyo bannange kiki ba alina kalwaza kiki nnyo bannange kati neenya